mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda okuyamba ku baana bammwe okubeera nti singa abazzeemu okusoma kugamba byasoma abeere nga tabyerabira ligenda kuba liyamba ku baana bammwe bwe mukitegeera nti okusoma kugenda kuddamu. Kati omwana oyo olina okumuteekateeka nga tannaba kudda ku ssomero. Kitegeera bulungi nnyo abaana bamaze ebbanga ddene ewaka nga bali mu muzannyo kusingira ddala abaana babadde nnyo mu muzannyo. Kati obwongo bwabwe bulimu ebintu birala nnyo. Kati omwana ono osaanidde omuwe ku ddagala lino ligenda kuba limuyamba okuzigula obwongo bwe. Mulimu n'abaana abamu omwana nga ye yeerabiralabira nnyo ndowooza mutera obbalaba ewaka osobola omutuma ekintu ku dduuka n'omutuma ekyo nakweteramu ekintu ekirala. Abaana abo bangi nnyo ndowooza mutera obbalaba. Ebiseera ebisinga omwana oyo aba tapiikinga mangu kintu singa obeera okimugambye. Kati osaanidde omuwe ku ddagala lino abeere nga byasomye abeere nga abijjukira bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba ng'abaana mubawa ku ddagala lino ligenda kuba libayamba. Eddagala erisooka nkusaba ofune eseffuliya bulungi nnyo. Funa rosemary ndowooza mutegeera bulungi nnyo. Funa ka rosemary okateeke mu seffuliya omwo. Ofune ekifumufumu oba ekifumufumu ndowooza mukitegeera bulungi nnyo. Ekifumufumu ekyo kifune nakyo okiteeke mu seffuliya. Ofune olumanyo. Funa olumanyo bulungi nnyo. Olumanyo olwo nalwo luteeke mu seffuliya omwo. Kati nkusaba oteekemu amazzi obiteeke ku kyoto obifumbe bulungi nnyo. Webimala okujja sooka obiteekeko ebbali awo bibe ng'ebiwolaawolamu. Omuteere mu kakopo omwana oyo obeere ng'omuwaako. Omwana abeere ng'anywako. Akakopo ako kye nnyinza okugamba nti omwana oyo eddagala limuwere mu kipimo. Osobola okupima n'ogamba nti kale ekikopo kino kiramba omwana ono wa myaka 7 kakinywemu emirundi 3 olunaku. Okitegeera bulungi nnyo kijja kuba kirungi nnyo. Oba ogambe nti kale mwana ono wa myaka 5 kwata ejjiiko esena enva ennene ejjiiko emu ogimuwe ku makya oddemu ejjiiko endala ogimuwe mu ttuntu oddemu ejjiiko endala ogimuwe kawungeezi. Okitegedde bulungi nnyo kwegamba gezaako okulaba ng'olimuwera mu kipimo nga naye abaana mugezeeko okubawa ku ddagala lino obwongo bwabwe bugezeeko okuzuukuka kwegamba abeere nga watuuka ku ssomero nga byasoma abeere nga abijjukira. Bwe kityo bwe kiri kuba ddungi nnyo mu kwagala obwongo naddala obwongo bw'abaana ddungi nnyo eddagala lino nnyo. Byasoma ajja kuba bitegeera bulungi nnyo ddungi nnyo naddala abaana abo abeerabira bye basoma mu kiraasi lijja kuba libayamba bulungi nnyo. Eddagala lino likola nnyo ku baana abato kutandika ddala nga ku myaka 5 paka ku myaka nga 12. Mugezeeko okulaba nga muwa abaana abo eddagala lino bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.